bw'ensonga z'akeediimo k'abasomesa zongedde okulanda beeweze nti si baakuddayo mu bibiina okutuusa ng'omukulembeze w'eggwanga eyabasuubiza ebintu eby'enjawulo amaze okusinkana abasomesa bonna mu ggwanga wabula so si kusisinkana babakulira. Omusasi waffe Ddungu Davis yalina ebisingawo. Okusika omuguwa okuzeewo wakati mu kibiina ekya Uganda Professional Humanities Teachers Union kuvudde ku nsisinkano pulezidenti yabaddemu n'abakulembeze 37 ab'ekibiina kino ng'abamu ku bammemba bagamba nti bano bandibanga baakutte akawera ne basalawo okulya mu basomesa baabwe olukwe. Abakulembeze okuva mu bitundu eby'enjawulo okuli Kiwuwa Ernest, Naddedde Deborah, Ndawula Robert, Odiambo David Ocheng, Kisembo Joram batuuziza olukuŋŋaana bannamawulire ne bagamba nti bo nga bakiikiridde bannaabwe beewaddeyo okuba ssaddaaka okwogera ku nsonga ezibaluma. Bano baweze nti baakukunga bannaabwe obutaddayo mu bibiina newankubadde nga gavumenti yabadde ekkaanyiza n'abakulembeze baabwe kubanga ensonga ezabatwala mu keediimo tezaakoleddwako. Bagamba nti okutuuka ku ekyo pulezidenti alina okusooka okubasisinkana awamu nga bwe yakola ku basuubuzi gye buvuddeko. Funa olunaku nga bwe wakola abasuubuzi tukusisinkane kololo. Ffe tetwagala kujja mu State House kutuliisa ssente ze tutaalya. Twagala tujje ng'ensi yonna eraba tukubuulire ebituluma naawe otubuulire ekifaananyi gavumenti kyeyimiriddemu. Naye essaawa eno ebyogerebwa n'ebitambula n'ebisaasaanyizibwa ku mikutu gimugattabantu bitweraliikiriza era bitwewanisa emitima. Noti 37. Bano tebalina bigambo biwoomu eri bannaabwe be bagamba nti babaliddemu olukwe era nga bagamba nti okuva lwe bava mu nsisinkano eyo tebafunanga ku bubaka bwonna bwe bajjayo. Nti bazi kugamba kubanga okuva lwe bava mu State House n'embeera zaabwe zaakyuka tebakyayagala kugambibwako abagambako gwe bavuma. Lwaki abasomesa bannaffe bwe baavaayo aba science tebabasuubiza kugenda nga babongeza mpola mpola okumala emyaka? Bakikola omulundi gumu. Lwaki ate bwe kituuka kufa abasomesa amasomo ga arts lwaki ate ffe batugamba nti tugenda kuwongeza mu phases? CBS FM bwe yayogeddeko ne Francis Mutesa Asira, ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekya Uganda Professional Humanities Teachers Union, yagambye nti embeera ng'eno ey'abamu obutakkaanya kubeera bikkaanyiziddwako tesobola kubulawo. Twagolina gy'obeeramu amaloboozi akusobola geewala nga togenda kubeera mukulembeze. Mbiraba ku platform twakikola okuggyako nga bali baagala nkwata Museveni ekigo oba mukube Tayikondi yakomba kwerima n'agamba nedda actually embeera yali evudde ne mu nteeko natutandise okusala red line baminisita ne batugwamu nagala nemugenda kukola ki ebitona mugenda byonoona muze atandise okunyiiga gwani gwe state gwe gavumenti oba temwagala kusomesa mu designinge mudde waka kola ebirala baddeyo basomese atayagala designinge. Olwa CBS FM Ddungu David. Disitulikiti y'e Bukomansimbi mu butongole yakweyanjula eri obwakabaka bwa Buganda nga bano be bannyini ttaka okutudde embuga z'eggombolola, amalwaliro n'ebitongole ebirala mu disitulikiti y'e Bukomansimbi okunyweza enkolagana. Mubaraka Sebufu Junior. Eggombolola z'obwakabaka okuli Musaale Butenga, Mutuba 11 Bigassa ne Mutuba 22 Kitanda ze zisingamu ebitongole bya gavumenti ey'owakati ebimaze emyaka n'ebisiibo ku ttaka ly'obwakabaka. Ssentebe wa Bukomansimbi Fred Nyenje Kayiira abadde n'amyuka kaawo Sali Aneti ateekerateekera disitulikiti y'e Bukomansimbi Kevin Segawa n'ekibinja ky'abakansala mu kulambula pulojekiti z'ebizimbe ebyazimbiddwa omwaka gw'ebyensimbi oguwedde. Ssentebe oyo Nyenje n'ategeeza nti kye bakola kikyamu okwongera okuzimba ebizimbe ku ttaka ly'obwakabaka nga tebannatereeza busenze bwabwe. Nyenje agambye nti naye mu kiseera kino bali mu nteekateeka nga disitulikiti okulaba nga waakiri bafuna liizi olwo babeere ku ttaka ly'empologoma nga baliriko mu mateeka. Alamulirako nnyinimu eggombolola ya Musaale Butenga nga ye Musaale Nyanzi Yozefu kino kimusanyudde n'ategeeza nti bo ng'abakulembeze mu bwakabaka bakuyambako Bukomansimbi okutereeza obusenze awo we bali. Bakansala pulojekiti ze balambudde kuliko sitoowa ezimbiddwa ku kitebe kya disitulikiti ng'eyeebulako okusereka, ekkeberezo ly'ebikozesebwa mu nnimiro kiyite agriculture lab ng'eyo enaatera okuggibwako engalo
kossa ennyumba z'abasawo ezazimbiddwa ku ttaka ly'Obwakabaka wali ku ddwaliro ebigasa n'ebirala bingi. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukoma Nsimbi. Obulambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Yasini Kisekidde annyonnyola ku kawuka akaviirako omuntu okufuna ensundo. HPV kawuka mu buwuka bwa vayirasi era akawuka ako nga keeyagalira nnyo mu bitundu byaffe. Akawuka kano mu ndwadde nnyingi ze kaleeta nja kunokolayo bbiri, okuli endwadde eya genital warts oba ziyita ensundo eza mu bitundu byaffe naddala wansi. Obulwadde obwokubiri kaleeta nnyo obulwadde bwa kansa, okuli kansa w'omumwa gwa nnabaana ne kansa w'ebitundu ebirala byonna. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate, abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewakiso. Essimu noti 702 439 377. Bali wamu ne Simba Pain Bam, omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Bam okkakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga kwotadde amajani ga Lukoni Vanilla Tea akalimu akawonedde kende lya vanilla atabuddwamu akatangawuzi akadalasini ne ka rosemary. Obuwomi busukka maama. Bannabyamizannyo mu nsi yonna abaguddemu ekikangabwa omutebi wa Liverpool mu Bungereza Diogo Jota bw'afiiridde mu kabenje ka mmotoka. Akabenje akatuze Diogo Jota kagudde mu Spain mu kibuga Zamora era ono abadde ne muganda we Andre Silva abadde agukyangira mu kilabu ya Panifel ey'ekibinja ekyokubiri mu ggwanga erya Portugal. Amawulire galaze nti ono afudde ku ssaawa 6:30 mmotoka mwabadde atambulira ekika kya Lamborghini bwe yabise omupiira ng'ayisa oluvannyuma n'ekwata omuliro. Diogo Jota amanya ge mu bujjuvu nga ye Diego Jose Texteira da Silva abadde kyejje akube mukyala we empeta Lute Cardoso ng'embaga eno yaliwo nga 22 omwezi oguwedde ogw'omukaaga era nga balina abaana 3. Jota wakujjukirwa nnyo okuyamba Liverpool okuwangula ekikopo kya Premier League season ewedde saako okuyambako Portugal okuwangula Spain mu mpaka eza Nations League. Ekibiina ekiddukanya omupiira e Portugal kikungubagidde Diogo Jota bwe boogeddeko nti abadde muzannyi wanjawulo nnyo era ng'ono azannyidde Portugal emipiira egisoba mu 50. Bano basabye ekibiina ekiddukanya omupiira ku lukalu lwa Bulaaya okuwaayo akadde mu mupiira gw'abakyala wakati wa Portugal ne Spain olunaku olwaleero wabeewo okusiriikirira okujjukira Jota. Jota yatandika okukyanga omupiira ogw'ensimbi mu ttiimu ya Pacos de Ferreira gye yava okwegatta ku Atletico Madrid mu 2016. Yasindikibwako ku bwazike mu ttiimu ya FC Porto e Portugal olwo n'ayolekera Wolves gye yava okwegatta ku Liverpool mu Bungereza. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku lw'Entebbe. Essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 4 emu. Abasaabaze abasoba mu mutwalo bakonkomalidde e Bufalansa olw'entambula z'ennyonyi okusazibwamu olw'abakozi okwediima nga bawakanya embeera gye bakoleramu. Abakulira kampuni y'ennyonyi ARNI bagambye nti bawaliriziddwa okuyimiriza ennyonyi 17 ku bisaawo okuli ekisangibwa e Paris ne Nice okuva olwaleero okutuusa olunaku olw'enkya era kitegeerekese nti abasaabaze abawera bakutaataaganyizibwa. Ekisibo kino kivudde ku bibiina by'abakozi 2 okwekalakaasa nga bawakanya embeera abakozi gye bakoleramu mu ggwanga era minisita w'ebyentambula e Bufalansa Philippe Taborotti avumiridde nnyo eky'abakozi bano okwekalakaasa ne basannyalaza emirimu abajjukizza nti ate emirimu egibadde girina okukolebwa olwaleero mwe muva ensimbi ezirina okubasasula. Abakulu bategeezezza nti akeediimo kano tekakomye kukosa ntambula z'ennyonyi mu Bufalansa wabula ne mu ggwanga lya Bungereza, Ireland, Spain saako Buyonaani.
Gavumenti ya Japan nsanyufu olw'omulimu gw'ezzeevujjirira ogw'okuzzaawo amasiro g'ekasubi okutambula obulungi nga kati omuwendo gw'abalambuzi abagenda mu masiro ekasubi gweyongedde. Mu 2010 Obuganda bwagwamu nnabe oluvannyuma lw'amasiro g'ekasubi okukwata omuliro era ennyumba muzibwazaalampanga yabengeya neggwaawo era nga mu kaweefube ow'okuzzaawo amasiro Gavumenti ya Japan ng'eyita mu kitongole kya UNESCO yawaayo ensimbi eziri mu $50 eza dola okuteeka ebyuma ebizikiriza eby'omulembe mu masiro g'abassekabaka e Kasubi. Olunaku olwaleero bw'abadde alambula amasiro, omubaka wa Japan mu Uganda Sasayama Takuya atenderezza nnyo omulimu amakula ogukoleddwa mu kuzzaawo amasiro ne yeeyama nti gavumenti ya Japan yakwongera okuwagira Obwakabaka. I was very proud of my government and the people of Japan to support this reconstruction. And we are ready to be here to continue our cooperation. Not only the cultural side, but also the spiritual side which embodies the people's mind of Uganda. And also I was very much proud to be briefed that after the very difficult incident in 2010, it has recovered and almost back to what we were before the fire incident. Omukungu Nsubuga Najibu, Senkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu Buganda ki Buganda Heritage and Tourism Board, akuliddemu okulambuza omubaka wa Japan ategeezezza nti baakugenda mu maaso n'okukulaakulanya ebifo eby'obulambuzi okwongera ku muwendo gw'abo ababirambula. Tweya mugenda mu maaso okulaakulanya ebifo ebirala byonna nga si kino kyokka eky'ekasubi kubanga kasubi kasi kyekifo ky'ebyobulambuzi mu Bwakabaka naye tulina ebifo ebirala. Nkubira abantu b'Beene bonna Omulanga abali mu Buganda wano abali mu Uganda okujja wano e Kasubi mu masiro g'Abassekabaka bagalambule balabe ebikulu lwaki abantu bakulumuka okuva e Bulaaya, abazungu ne bava e Bulaaya ne bava mu bika ne bajja wano okulaba ebiri e Kasubi naye nga ffe bannannyini byo tetunaba kufaayo kubijjumbira. So mbakubiriza mujje muyige, abantu bajje bayige balambule bategere ebyafaayo bategere ennono zaffe ate naddala abaana baffe ab'amasomero tukubiriza nnyo abasomesa bonna gye bali baleete abaana bayige basomesebwe. Akolanga ssentebe w'akakiiko k'obuwangwa n'ennono mu Buganda Benoni Ntambi agamba nti okulambula kwa ambasada wa Japan ku masiro g'e Kasubi ssuubi ddene mu kukulaakulanya obuwangwa n'ennono mu Buganda. Kinajjukirwa nti Japan babadde basaale nnyo mu kutuyambako naddala mu ngeri y'okuteekawo enkola ey'okulwanyisa omuliro n'ebigukwatako. Twafuna tanka y'amazzi ne pumps ebirwanyisa omuliro mu kifo kino era nga Japan baali basaale mu nteekateeka eyo. Kati nno olwaleero bazze okwongera okulaba wetutuuse mu nteekateeka yonna. Ebyo nga bikyali awo ebbugumu lyeyongedde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda aka NRM ku luguudo kya Ddondo ng'abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo basunsulibwa era ng'olunaku olwaleero Minisita Microfinance Ajaluna Kyewune Kasolo asunsuddwa ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM atwala ekitundu kya Buganda. Musisi John Munandagwe gyali. Bwetobwere ku kitebe kya NRM wano kakiiko ak'ebyokulonda ku luguudo kya Ddondo abawagizi ba Honorable Kyeyune Aruna Kasolo bwe beeyiye mu bungi ng'anominatingibwa oba ng'asunsulwa ku kifo eky'omumyuka wa ssentebe wa NRM atwala ekitundu kya Buganda. Ebikumi n'ebikumi by'abawagizi ba Honorable Kyeyune Aruna Kasolo okuva mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo bangi beeyiye wano ku kitebe kya NRM ky'akakiiko k'ebyokulonda era nga wuulira bino ebbugumu ly'amaanyi nnyo, enduulu ez'oluleekereeke, emirere, okuzina, okucacyanca, okusekebbuza embuutu n'ebirala ebiringa ebyo. Wano mu kifo asanzeewo abalala balina okusunsulwa wabula ye ng'awerekeddwako eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi n'ebikonge ebirala eby'amaanyi mu ggwanga lya Uganda so nga neyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga baali baseka Gilbert Bukenya naye waali wano ku kitebe kya NRM.
Honorable Chayina Luna Kasolo asinzidde ono ng'amaze okusunsulwa n'asuubiza okukolera ekitundu kya Buganda okumalawo enkaayana ekibbattaka n'ebizibu ebadde biruma abantu ba Buganda. Ekigambo kino kikulu nnyo kubanga bw'otunuulira Buganda waliwo gaapu. Twetaaga okuzzaamu amaanyi okubudijinga gaapu. Abantu baffe mu Buganda balina ebizibu nti eddoboozi lyabwe teriwulikika bulungi. So nze ensonga endeese kwe kulaba nti twogera na buli muntu. Abantu abasinga obungi sigamba nti baagala opposition naye tewali muntu avaayo kwogera nabo. Naye kyali kitundu kyange nkyagala nnyo kubanga ebitundu by'olaba nga byasikattira mu nkulaakulana byali biwakanya gavumenti. Buli lwowakanya gavumenti kitegeeza nti ogenda kuwaganya ne programu. Ye yaliko omumyuka mukulembeze w'eggwanga lino era kati muwabuziwe ku nsonga z'obutonde bw'ensi. Profesa Baalibaseka Gilbert Bukenya agamba Kasolo ye muntu omutuufu okukulembera ekitundu kya Buganda kubanga yamanya ebizibu ebiri wano. Temugenda kulima nedda tumale okulya emmere eri ku mmeeza. Kasolo najja gituleetera eri ku mmeeza alwaniraawo Buganda etandika okudevelopinga okugenda waggulu muve mu bino buli kaseera tubeere nga mu nnimiro nga tulima abalala nga balya ffe tulima abalala balya. Lwaki 88.8 CBS FM radio Lwasa Mayinja mu nnanda g'omusisi Jone. Akakiiko k'ebyokulonda mu Democratic Party kagugumbudde bannakibiina abatandise okulemesa abantu okwewandiisa okukwatira ekibiina ekyo bendera mu kalulu akajja. Olunaku olw'eggulo DP yatandise okukwata empapula z'abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo wabula nti ate waliyo bannakibiina abatandise okuteeka vulugu mu nteekateeka eno nga beesigama ku kalulu akaakubwa mu bitundu by'embalala. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu DP Kennedy Mutenyo awadde amagezi bannakibiina okukomya entalo ezitaggwa wabula bakolerere enkulaakulana y'ekibiina. Obubaka bwe mbawa nti ebyokulonda ku bukulembeze bw'ekibiina byali mbalala ne biggwa. Abataamatira balina enkola gye baagala okgendamu ebakkiriza mu mateeka. Bino bye tuliko kati saani akulira ekibiina, ani treasurer, ani chairman. Tuli ku muntu Mutenyo agenda waabwe Mbale okubeera MOP, okubeera LC3 councillor, LC5 oba chairman. So wano kyekibiina kitambula kati. Teweetaaga kubeera mukwano gwa mukulembeze yenna okufuna tiketi. Ono ategeezezza Kyabasa nti abeegwanyiza ebifo bubaka bwa Paalamenti 11 be baakajjayo empapula okukwatira DP bendera. Abamu ku baggyeyo empapula olwaleero bagamba nti wadde nga waliwo okusoomoozebwa mu Democratic Party wabula tebayinza kugifuluma. Amannya Kamoga John Bosco Muzanganda muzzukulu wa Ssenseko Kulubya nziggyeyo empapula okuvuganya ku kaadi y'ekibiina ku kifo ky'obwa Lord Mayor bwa Kampala. Oluvannyuma lw'okulaba bannakampala nga bayise mu maziga emyaka 15 nga ekigendererwa eky'emyaka 15 kibadde kyakubasibira mu bwavu so si kubajja mu bwavu. Erinnya Sozi Moses ng'olwaliro nzize okugyayo empapula eza DP okwesimbawo. DP ekyayinza okutereera singa tutuuza entalo zaffe ne tuzisse ebbali. Ensonga z'akeediimo k'abasomesa zongedde okulanda beeweze nti si baakuddayo mu bibiina okutuusa ng'omukulembeze w'eggwanga eyabasuubiza ebintu ebyenjawulo amaze okubasisinkana era nti baagala asisinkane abasomesa bonna mu ggwanga so si abakulembeze baabwe. Omusasu waffe Eddungu Davis yalina ebisingawo. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuntu yenna atamanyi kusoma na kuwandiika alina eddembe okugaana okuteeka omukono ku kiwandiiko ky'atategeera nga munnamateeka Julius Ssemanda bw'annyonnyola. Bw'obanga oli mu luse lw'abantu abo tokkirizibwa kumala gateeka kinkumu ku kiwandiiko kye batakutaputidde n'okitegeera bulungi kubanga bw'okola ekyo kiyinza okubeerera ekizibu nga luwo obutakkaanya mu maaso eyo okumatiza kkooti nti ddala ettaka lyeryo oba ekyobugagga ekyo ekiri mu ndagaano wali toyagala kigende kubanga wasayininga tokitegeera.
Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo mu ggwanga ekya UNEB kirangiridde nti abayizi abeewandisizza okutuula ebibuuzo ebyakamaliza omwaka guno be bakyasinze obungi mu byafaayo bukyanga ekitongole kitandika okuteekateeka ebigezo. We bukeeredde olwaleero nga UNEB yakawandiisa abayizi akakadde kamu n'emitwalo 41 mu 2248 ku mitendera gyonna esatu okuli ogwa Primary Leaving Examination, Uganda Certificate of Education n'ogwa Uganda Advanced Certificate of Education. UNEB egamba nti omuwendo guno gweyongedde n'abayizi emitwalo 10,1325 ogwo ogw'abayizi abaatula ebigezo ebyakamalirizo omwaka oguwedde 2024. Jennifer Kalule Musamba ayogera ekitongole kya UNEB agambye nti abayizi ebitundu 51 ku buli 100 abeewandisizza bali mu masomero ga gavumenti n'ago agayambibwako gavumenti mu nkola eya Universal Primary Education, Universal Secondary Education n'enkola eya Uganda Post O-Level Education and Training Program. Musamba agambye nti basanyufu olw'omuwendo gw'abayizi ku mutendera gwa siniya ey'okuna nti nabo batandise okweyongera era kino kikakasa nti abawanduka oluvannyuma lw'okukola ekibiina ekyomusanvu omuwendo gwabwe kaakano gukendeddeko. Ono awanjagidde abakulira amasomero n'abayizi n'abazadde okuwandiisa abayizi nga bukyali okwewala okutaataaganyizibwa n'okubateekateeka obulungi nga bakola ebigezo byabwe ebyakamalirizo. I think as we get right now, criminal institutions setting up for youth prisons who are actually even employing one or two for to paying the vans and the numbers and getting the issues. Institutions in that police prisons are recruiting the to live in what we are also the vans were the legend of the police. But if we have them come and this number, let's get a million and we never get what you're increment.